Bweti embeera bwe yalinga 18 omwezi guno, kansala w'e Kawempe Ssegirinya bwe yeekalakaasa n'abatuuze oluvannyuma lw'amazzi okwanjalira mu mayumba gaabwe. Tewaayita kiseera, ono poliisi n'emugombamu obwala. Ng'ayita munnamateeka we wiiki ewedde, Ssegirinya ono yatwala okwemulugunya eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'agamba nti yatulugunyizibwa. Akakiiko kaasaba Ssegirinya aleete obujulizi kwe banaasinziira okukola ku nsonga ze. Ensonga eziri muno tuzirambuludde bulungi ezaatuusibwa ku kiranti waffe Honorable Ssegirinya Muhammad. Tusuubira nti ne Human Rights Commission ejja kuvayo mu nnaku zino ebeeko kyettanya ku nsonga zino. Olwaleero bano bazzeeyo n'obujulizi obwabasabibwa. Kubanga bwe baamukuba teyafa newankubadde nga baamukosa nnyo ddala. Tulowooza nti tuwaddeyo obujulizi obwetaagisa ate tukyayongera singa tuba tusabiddwa. Obujulizi bwonna obulaga nti Honorable Ssegirinya yakubibwa ate nga ne Munnayuganda atamanyi nti Honorable Ssegirinya yatulugunyizibwa aba yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Ssegirinya ayagala omuserikale gw'alumiriza okumutulugunya amuliyirire. Njagala omusajja oyo yandiyirire biliyoni 1 obukadde 4 olw'embeera gye yantuusaako, olw'obuvune bwe yantuusaako, olw'ebinubule bye yantuusaako, muno ensingo sikyagiweta. Ono agamba nti yakosebwa era nga kati ali ku bujjanjabi. Ku mbeera gye yantuusaamu n'obulumi bwendimu n'ebinubule byendimu n'okubeera kati ntambulira ku ddagala nze omusajja yali akola emirimu gyange embutuufu, lw'ekyo komishoni tuze tugisaavinge. Era ekimanyi nti ebikola bwe biti ffe twagala Human Rights Commission ereme kusigala nga yitibwa mu linnya Human Rights, wabula erabibwe nga etaasa abantu abafunye okusoomoozebwa kw'eddembe ly'obuntu. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.